Ekibiina kyange ekya NUP nga mwagala ekifo ky'ekalangala tukisigaze kadi mugiwe omukyalo ono muganda w'omugenzi lwa nsonga aliko sympathy card bambi yakafiirwa bambi ye yasigaza omwana w'omugenzi bambi taata we ekirala aliko Orthodox Church omukyalo ono we mutamuwa kadi najja independent trust me agenda kuwangula mutunulire ba MP bonna abazze bafa ab'enganda zaabwe ne babaddira mu bigere bawangula olwa sympathy card eyo. So ekibiina kyange mbasaba ekifo kino okukisigaza kadi mugiwe muganda w'omugenzi ga temulina nagwe mwebuuzizaako yenna ndaba mulina abantu be mutembeeta simanya waliwo kana akawala simanya Jessica simanya ani ekifo ekyo nga mukyagala muwe muganda w'omugenzi olwa sympathy card sympathy vote ne Orthodox Church bye byange era we mutaamuwe fe tugenda kumuwagira ne bwanajja independent ajja kuwangula. Jukira tiimu ya Nakimuli ejja munoonyeza akalulu tiimu ya Nakimuli emanyi buli kasonda engeri gye baanoonyaamu akalulu ku mulundi guli. So NUP mwebeereremu ntebe ekalangala ng'essaawa eno etwogerera abantu bangi nnyo abeesoboddeyo ate bonna nga bajja abasinga obungi kale nga bajja ku kadi ya NUP. So far twali twakafuna abantu 13 we twogerera lisiti yeeyongedde naye ono ye avuddeyo n'agamba nti nze kyendaba bannakibiina kya NUP singa twayagala kubanga tuyiteenyinga entebe eyo tulekere muganda w'omugenzi nti kale ne bwabanga abantu abamu bagamba nti tasobola naye ye asobola okupuleyinga abantu bajja mukwatibwa ekisa bagambe nti ajja kulabirira omwana w'omugenzi tumuwe agende akole ekisanja ekibadde ky'omugenzi. Abamu bagamba nti nedda nti ensonga za kalangala muzirekere abantu basalewo. So awo we tuli tujja kubanga byonna tubikuwa era tujja kubanga tugakutuusaako nga bwe binaatambula. Awo tuvuddewo awali amawulire agabadde gayitingana nti musajja mukulu Fred Kajubirumbuye Ticca aka Chemical Ali nti akwatiddwa era waliwo posts ezibadde zigenda nga zitambula ku page ye ku Facebook page ye ng'ezimu zigamba nti nze nvudde mu struggle kuva n'olunaku olwaleero sikyaddamu struggle. Wabula tubadde tuli awo ng'abantu obunkenke bweyongedde n'okubanga okutya ng'abantu bagamba nti General Muhoozi Kainerugaba yakubira embassy ya Turkey ne bagamba bamukwate. Tubadde tukyali mu ebyo ate bambi n'akomawo n'atugamba nti epeegi ye bagihakinze kwegambe yahakinze peegi yagenda mu maaso n'okubanga ateekayo obubaka obwo nti sofa we twogerera omukulu Fred Kajubirumbuye ali safe era talina buzibu. Awo tuvuddewo ono yavuddeyo n'agamba nti bannaye tubabagamba nti oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okukulirayiza nti bingi nnyo ebijja kubaawo nti bingi nnyo ebigenda okuba nga bigenda mu maaso era byatandiise dda. Alright, nze nabagambye oluvannyuma lw'omuzeeyo n'okeera ku makya ne yeerayiza ffe bannankyukakyuka tulina kusuubira ki a few moments later era wano wenjogerera ennyumba ya Sitaani yakutte dda omuliro. Sembera wano gwe munnayuganda yagala enkyukakyuka nsooke ndukuwe bw'obanga obadde tonnaba kubitegeera. Obadde okimanyi nti Honorable Nammeere Justine yavuddeyo n'ayabya ebyama bya Honorable Kabanda David. Mujjukira kweno incident eyaliwo Namugongo ey'omukyala eyatulikira ku booda eyali yeesibye bbomu ne bagamba mbusimenyanga oyo yabadde mutujju ate yabadde ali ku sikuludda lwa Bobi Wine something like that. Era n'agamba nti oyo Kabanda yeekobana ne banne ne bagenda ewa Mwami Museveni ne bawaayiriza Bobi Wine ne bagamba nti balina omukyala gwe bakwata ne batwalayo ne bagamba nti ono omukyala tumumanyi mukazi wa Bobi Wine wa wabbali era yamuzaalamu n'abaana 3 naye nga baagala kimu kumuggyako biliyoni z'essente era baamala ne bamuggyako biliyoni z'essente mbw'oyo omukazi yali abagambye mbu agenda kubabuulira abayeekera abakolegana ne Bobi Wine.
era njagala ojjukire nti oluvannyuma lw'okukozesa omukyalo oyo yavaayo ng'akaaba n'ayogera amazima mbu baali bamufreminze ndowooza bagenda ne bamutiisatiisa ne bamugamba agenda ayogere bw'atyo mbu Bobi Wine yamuzaalamu abaana 3 naye nga mishoni yaabwe yali yakuggyako kasente ku mwami Museveni. Mukiwulira ekintu ekyo ffe weetuli tugenda balabisa nga bwe mwekuba ebikono nga bwe mulwanagana singa mwetta n'okwetta kuba mwenna muli mu nnyumba y'emu muli mu nnyumba ya sitaani. Era nze obubaka bwange eri bannayuganda mbakubiriza ffenna tufuuke omuntu ogu kuba okuwagira enkyukakyuka kiyamba ffe nga bannayuganda. Mukiwulidde ekintu ekyo kiyamba ffe. Abantu bano bagenda ne baplantinga ebintu ebibi ne baplantinga zibbomu ne baplantinga obutujju abatemu ne bagenda ne batemula abantu naye nga bali bikola mu linnya lyakwagala kufuna ssente ku mwami Museveni. Mukiwulidde ekintu ekyo tambuza vidiyo gwe munnayuganda ayagala enkyukakyuka kuba eno naye eba ya ssanyu. Mukiwulidde okubalaba nga batandise okulwanagana naddala nga omukulembeze waabwe yakamala okwerayiza. Nagamba nti obutasoma buluma bukulu nti oluvannyuma lwa CNN okuvaayo negamba nti Pulezidenti Museveni yeerayiza nti ate abamu baali baserebulatinga nga balowooza bayozaayoza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Aba n'omukutu gwa Lujazira gwavudde ne gugamba nti Museveni yeerayizizza naye okwerayiza kwa bannayuganda tebaakusiimye. Naye obutamanya luzungu kibi nsanze abbawo Frank ng'ali mu kuwaga oba abadde alowooza mbali mu congratulatinga Museveni kumbe bali mu mulabisa. Ayogedde kwa Lujazira wali mbadde nkoze eminsi byate ninjogera ku CNN agamba Lujazira yavuddeyo nekakasa nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yeerayiza nti naye abatamanyi olufuutifuuti ate bo bakinterpretinze bulala ne bagamba nti omukutu gwa Lujazira guvuddeyo ne guyozaayoza Pulezidenti Museveni okubanga alayiziddwa. Awo tuvuddewo tugende ku nsonga ezitambula ezigenda mu maaso eza sipiika ne David Kabanda nno bamulina mu 5 tebalina bigambo biwoomu gyali oluvannyuma lw'okuvaayo n'akola press conference n'alangira mu press conference nga kibiina kya PLU nga kiyitira mu General Muhoozi bagambye nti support gye baali bawa Anita Among okumubakinga apo nga sipiika bagimuggyeeko ebintu bingi ebitandise okuvaayo bye tubadde tetumanyi. Ekyamazima kiri nti eno press conference Kabanda gye yakoze yabadde teyeetaagisa. Ate omulamu ogukiri emabega ogusinga gwa kukakkanya sipiika mukazi wattu kubanga njagala okitunulemu bano ba members of parliament abalonda balina platforms ez'enjawulo Kabanda kwe yandiyitidde information neebatuukako ne babanga mu butuufu bwakyo basalawo ng'abantu kuba njagala ombuulire okujja ne batuga nti aba PLU tebakyaendoosinze sipiika kiyamba kiffe ffe tetulonda be balonda. Naye kubanga bayagadde okumuswaza mukazi wattu y'ensonga lwaki bazze ne bako press conference ensi yonna emuwulire aswale. Naye wakoze bubi mukulu Kabanda kubanga wana ate singa ani abadde wakulondebwa bannayuganda singa akalulu kabadde nga kagenda kubeera ka public abadde agenda bakuba hands down. Muina platforms ezisuka mu 7 muina platforms ezaba members of parliament aba NRM muina platforms ezaba members of parliament abagwa n'abayitamu muina platforms aba eziriko members of parliament aba NUP n'aba NRM muina platforms eziriko members of parliament abawagira PLU nga bawagira ne NRM. By all means information yandituuse nti temukyawagiddaani Anita Among. Omuntu yenna abawandiikira script ku ssaawa eno mutandise otuzannyira ku mitu mwagala tufuukiranga bakigere kye baatukola. Muzze muyina ku mulama muzze mutegerekeka ku ssaawa eno mutandise okuyingirira abantu kinnoomu oli ne bw'oba tomwagala tosobola kuvaayo n'otuuza naddala ggwe Kabanda gwe nga ggwe. Abangi baita ndabagamba abadde mukwano gwo abadde muki bw'olaba ekyama omuntu agamba nti kino kikyamu. Naye kino kibadde tekyetaagisa ku budde buno. Timing. Mazima jjajja abadde eri tannaba na kumala kulayira. Abaana ba bloggers ba YouTubers ne bayitibwa interview bagibweko. Does that make sense to you? Omuntu aba yakukola ki? Bantu bange abalungi mwalimbyemukko. Tubaagala nnyo tubawagira naye ekikyamu muleke tukyogere ng'ekikyamu. Ono speaker ne bw'oba tomwagala tosobola kukwata kintu ensonga bw'eti n'ogifuula public. You cannot do that.
ng'agenda nakulayira nkya kwegamba gwe wayagadde omumenye emotional omubreaking. You've won. You've won because alabiseeko ng'alayira nenga omulaba talina maanyi. Ako kayiseeko mukulu Kabanda ne banno. Tulabyeko abantu ab'enjawulo nga bajja ne batugamba nti President Museveni yagambye oli tatuuka oli takola bw'ati nenga si yabyogedde. Era enkomerero n'abazuula naga ebyo sinze nabyogera tubalabyeko. So yonna jujja directives ezo sometimes olina okulowoozamuko. Tosobola kunga nti gwe bakugambe bugambi genda oyogera n'ogenda n'oyogera just like that. Now olina right advising ako konogana naye omanyi mukulu tinedda awo tetuyitawo. Kabadde kafu. Osobola okukuba omuntu naye ng'omukubira mu magezi naye n'ovaayo n'otega. Tola nti Jenny Sitya biduduma. Nitosobola kutega kamera mazima n'oyogera statement ng'eyo mu bantu ku kaseera kana kali critical. So for me, the right honorable speaker, tuli naawe kyonna kye kiri oba bakuwangula oba obawangula tugenda kuyimirira naawe. Obeereddewo eggwanga Uganda, by'okoze obikoze, by'okoledde abantu obibakoledde, abantu tebasiima. Abantu tebasiima. Naye njagala tukirize tugaane nti sipiika ow'ekisanja kino bannanga atukoledde. Yeekoledde yes naye ne bannayuganda abakoleddeko. Waliwo omuntu oga nti gundi nno alya yekka omukyalo n'alidde na buli omu. Azimbye ku masomero ne tugalabako amalwaliro ne tugalabako. Ebyo mwali mwabirabawa. Obuzibu bwe kubalaga nti kino na kino na kino akikoze tewali kirala. So that was wrong. That was very, very wrong. Mukyasobola okuwangula argument yammwe? Naye kyabadde kikyamu. Ulidde jukira ennyumba yaabwe. NRM tugambe nti yandibadde ng'ennyumba. Ennyumba erimu taata ne maama. Nga taata ne maama ye Museveni ne Janet Kataha. Kakati bano bo bandibadde baana mu nnyumba omwo. Nti newandibadde ng'ensobi bandibadde ensobi zabasolovingira mu nnyumba. Sikuzifulumya ebweru ne banneiba bategeere. Kyekyo omukyala generation kyagezaako okuba ng'ayogera nti ono yakola bubi okuvaayo akole press conference yali agikolera baani. Nti mu butuufu kyali kikyamu ne bwandibanga oba wadde balina ebizibu byabwe bandibadde babisolovinga nga ne public tebitegedde. Awo wetu omukulu Alien Skin yavuddeyo n'ayogerera Bebe Cool ebisongovu ensi yonna ng'eraba. Wabula ono amugambye nti nedda walumbyemu. Bebe Cool yakubeerera ate ndidi Bebe Cool yabeerera Alien Skin mu budde obwo abasinga obungi mu bujjukira. Ku nsonga oba yali nsonga yaani awo iwe baabakwatirako awo era n'abaawo n'ayiwawo omubiri ne batambula ne bakola kino na kino byonna in fact yali nsonga ya Nsambya hospital ne bakola kino ne fulufiga oyo naye onamugambye nti nedda ojjukirangako omuntu kyakola. Alien Skin wayokyezza ekyokuvuma Bebe Cool okumuvoola okumuyisaamu amaaso y'ensobi gy'ogenda okwejjusa obulamu bwo bwonna era bw'oba osobola nsaba omwetondere kuba tekirina kye kikuggyako. Simanyi sikuriputi gyetulaza oba oyagala kuta luyimba, simanyi bigendererwa byo kuyingira musajja mukulu naye ng'okakasa bukakasa nti ajja kukuwangula. Bebe Cool osobola okwepikamu omukka n'olabanga amusinga naye ku lwa experience na buli kimu kyonna ekikuwaga olwaleero Bebe Cool abadde nakyo ebbanga lyonna. Bw'aba President Museveni nga yakuguliddewo akaggi nga ke kakuvooza Bebe Cool njagala okimanye nti ogwo omukisa abadde nagwo okumala emyaka 3. Olaba gwe ebbanga lyewakabeera mu music industry abakulwana bangi abantu bakubye enkokola bakusuuziza bingi Alien. Naye imagine Bebe Cool abaddewo ebbanga lyonna installers azisurvivinza atya okubeera top n'olwaleero. So bino mbigamba singa faani naye ng'omuntu abaddewo wano si buli lutalo nti olina okululwana. Ekyokubiri Bebe Cool oba teyakusasula oba yakola ki naye jjukira omutima gwe yakulaga
n'akuyita nti njizze jangu tukwate. Bameka abaafuna contracts za campaign abakulekawo awo kufangwa. So kyabadde kyabwewussa okuggula ku Bebekulu emisana ttuku kubanga tosobola kumuwangula. State House eyo giraba basobola okuggulirawo akajji naye abakaggala balala ebikono biyitirivu. So respecting abantu abakusookayo ossa ekitiibwa mu ngeri gye basurvivinze osobola okuwangula. Ebintu bya wano mbimanyi. Alien entalo zisussizza ojja kwewa obutwa ojja kweteekamu omuguwa. Bw'olwana ne bafaani eno likuba no ani alikuyamba Alien. Abantu ba wano beefuula obangako omuntu gwe weesigaliza bw'oti. N'ogamba nti ono ayinza okunswalira mu kino. Naye gwe buli omu omujolonga buli omu omukubye tosobola kubeera Island. Olaba ne baaka miliyoni ne baani batuuka kaseera ne bavunnama. Olaba ne baani tosobola kubeera Island. Tosobola kubeera Lusozi. Alien salamu ku supiidi. Simanyi script gye zitutwala naye nze nziraba zikubuliza mu ttaka. Nkwagala nnyo bino sandi bigambye naye ndaba obula. Ge bagamba nti embuulire tefa yonna ate nti omuntu akwagala yakubuulira amazima. Yavudde n'agamba nti munnange sandibadde njogera bino mbikugambye lwakuba nkwagala entale zimu zeesonyiwe. Ate ng'omuntu yali akubeerereddewooko mu kabi oba mu mbeera yonna siimangako. Oluusi ne waakola ekibi bwe kitya jjukiramuko nti bannange omuntu ono yali ankoledde ekirungi. Toyogera bingi kitegeera. So awo tuvuddewo munnange mbu Abba Makasi bwe yabutudde mukyala we. Jjukira mukyala we asulirira kuzaala naye mbu Abba Makasi yayenze. Ate olwamaze okwenda ndowooza oba mukyala n'amugambako ko ye n'amugamba tondabanga nze ndi muzzukulu wa Mayanja mbu n'amusabula. Mmwe baana mmwe ate mulowooza Abba takoze aga like father like son. Abba mujjukira alina omukazi ali olubuto era omuwala asulirirwa. Bannange omwana yayenze ku mukazi we ow'olubuto. Bannange ate ne mu America si be batayagala byabwenzi bw'oyenda balaba nga kiva ennyo. Kati Abba banamukkiriza okulabako oyo omwana. Abba tebagenda muganya kulabako oyo omwana. Bagenda kumuggyako okulaba omwana balyoke bamukube n'ekipapula kya child support. Aleeta empisa z'Abaganda mu America. Abuze taatawo oba muwala we omukulu. Like a father like a son. Bwe yamubutudde era nga ge mawulire agatambula agakutte omutimbagano. Byonna bwe bityo we bitambula era nga we bigenda mu maaso. Juzi wano twala Abba Makasi luli ng'avuddeyo yayogera ebigambo bingi. Bamujjukira Saka eyaliwo. Abamu ne bamuwaana, abamu ne bamusiima, abamu ne bamulumba. Naye ye bw'atyo ndowooza bw'atambuza obulamu bwe. Oba yamala okusoma kirabika. So bwe yamala okusoma ye n'afunirawo girlfriend we ndowooza n'amala n'aporopozinga n'okuporopozinga era nga tubadde tubalaba nnyo mu butambi. Nategeerako oba nawulirako nti omukyala oyo mu Filipino nti mu Filipino we nakoma okutegeera akaana kawala ako nti ka Filipino. So amawulire agaveeyo geego nti mbu yamukiitinzeeko ate olwamaze omukiitingako ndowooza nga womanyi omuwala n'amugambako ko ye n'agamba tondabanga gwani osobola okuŋŋambako mbu n'amubutula emizibu. Weebale kubanga weekumidde ku NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire tukyalina mangi nnyo nnyini ddala kugamba nti gwe tuula butuuzi kkalira nywera. Buli kyewetaaga okubanga omanya wano wokka ojja kubanga okifuna era tujja kubanga tukikutuusaako. Twebaza ne sekwebaza yenna mwenna abatambula naffe
abatubeerereddewo muba naffe buli lunaku buli ddakiika buli katikitiki oluteerawo amawulire nga gye muli buli ndaala okuba nga mwatuwagira. Tusiima nnyo era tusiimira ddala tubagamba nti temujjanga okwo Mukama Katonda abawe kye musinga okuba nga mwagala. Temuvaawo tusigale naffe tukyalina bingi nnyo tukomawo.